Twegatiddwako Council Natulinda Glorious avudde mu Justice Centers Uganda. Tugenda kuba tutunulira nsonga ya ttaka, okugula kw'ettaka. Gwe munnayuganda eyandyetaaze okugula ettaka, mitendera ki egiri mu mateeka gy'olina okuyitamu okulaba ng'ogula ettaka mu butuufu bwalyo, ne weewala oluusi ebiyinza endooliito eziyinza okubalukawo oluvannyuma lw'okumala gagula ttaka nga tomaze kusooka kuyita mu mitendera gino mituufu. Agenda kulamusaako n'oluvannyuma tugenda kuba tusimba essira ku nsonga eyo yennyini. Mmwe abagula ettaka, waliwo bannaffe abali ebweru w'eggwanga ng'osindika busindisi ssente n'omanya nti bagenda kukuguliza. Mitendera ki emituufu gye wandibadde oyitamu okwewala okukomawo wano ate okabettwa wange entulege nga bakugamba wagula mu ttaka lya nnema, wagula mpewo, simanyi omusika yayitayo ebbali n'akuguza nga banne tebamanyi, n'ebirala ebigwa mu kkoweero. Balamuseko Kanso. Abatulaba balamusizzaako, muzikirize mbabuzeeko nti Mukama waffe Yesu yeebazibwe, ab'ekitiibwa, mwasuzeeyo mutya. Tweyanzizza olw'akakisa akatuweereddwa. Erinnya nga bwe babagambye yenze Natulinda Glorious, ndi munnamateeka okuva mu kitongole kye tuyita Justice Centers Uganda ku ttabi ery'Emmengo. Okay. Lwaki kyandibadde kirungi Kanso okuyita mu mitendera egirambikibwa amateeka ogula ettaka? Nzikiriza nti kyandibadde kya muwendo. Kwaffe no mu mateeka tugamba nti okugula ettaka si kugula bivaavava, nti bya 5 bwe binaaba byonoonese n'asanga mulimu birumira n'asuulayo, ogula ttaka. So tulitwala nti ettaka kintu kya muwendo nnyo, n'olw'ensonga eyo bw'oba ogezaako okugula ettaka kikwetaagisa okubaako by'okola okumanya nti nkoze buli mutendera nga bwe gwetaagisa, buli kimu nkikoze mu butuufu bwakyo, nemu okwejjusa oluvannyuma omaze okuyiwawo akasente kakayitirivu. Mu mitendera wano nina gwendabako bagamba knowledge of land tenure systems in Uganda. Ye mukwano ky'olina nti okutandikirako. Lwaki tugamba nti ky'olina okutandikirako? Kyo kyekitegeeza kati knowledge of tenure systems nti manya ettaka lyenjagala okugula ligwa mu kika kya ttaka ki. Kuba mu Uganda tulina ebika by'ettaka 4. Tulina ekika ky'ettaka ekisinga okumanyibwa wano mu Buganda kye tuyita mayiro. Era Abaganda abasinga bawulira ki? Mayiro. Naye mayiro ono naye ate alimu ebika. Kuba tulinako mayiro wa Ssaabasajja. Ng'ono mayiro tosobola mufunako kyapa kya bwannannyini ng'omuntu, naye ate osobola okuweebwa kye tuyita oweebwa osobola okuweebwako liizi, naye ate osobola okuweebwako certificate of occupancy ng'oweekibanja. Nti naye ekika kino kikulirwa Buganda Land Board, nti Buganda Land Board ogenda neweeyanjula neekumanya neekuwa ekikakasa nti olina ekibanja ku ttaka lyani lya Ssaabasajja. Kanso tugende mpola. Ettaka lya mayiro erya Ssaabasajja omuntu asobola kufunako bwannannyini bwa mirundi emeka? Nga bwe ŋŋambye nti ku ttaka lya Ssaabasajja olina kufunako kibanja. Kibanja era ne bakukwasa certificate of occupancy, kitegeeza nti olina kibanja kyokka. Naye ate osobola okuba n'ebibanja byonna by'oyagala ku ttaka eryo erya Ssaabasajja. Kyekyo kyempeera obusuulu. Weebale nnyo. Kyekyo ky'oweera obusuulu kubanga tosobola kufuna kyapa, naye n'ettaka lyonna erya mayiro osobola oliweera obusuulu. Olina ky'ogambye nti basobola okuweerako liizi? Basobola okukuwa liizi ku ttaka lyonna ery'ekyapa. Lwaki tugiyita liizi? Nti kubanga ettaka lino oweebwa ekyapa naye nga tosobola kuligula libeere liryo lubeerera. Olifunako obwannannyini obw'ekiseera ekigere wakati w'emyaka 49 ne wakati w'emyaka 99. Sikitegedde. Ofuna liizi ku ttaka ery'ekyapa. Liizi eyo ebeera wakati w'emyaka 49. Osobola ofuna ey'ebbanga eggere ne weguba mwaka oba 2. Naye kye ŋŋamba nti mu mateeka waliwo katugeze ng'abagwira nti liizi gye balina okufuna enakoma kwejo emyaka 49. Kasita obeera nga toli munnansi. Myaka 99 bw'obeera ng'oli munnansi.
wejiggwako ng'oddayo osobola okurenewinga liiziyo oba okulyamuka. Yes. Okay. Okuliddiza abannyini. Ogambye ebika by'ettaka mu Uganda bye tulina erya mayiro okuli eryo ly'ogambye erya Ssaabasajja. Waliwo n'erya mayiro eddala nga waliyo erya mayiro lye tuyita private mayiro. Kitegeeza nti lya mayiro naye lya bwannannyini. Ndowooza edda ennyo emabegako lyaweebwa abaami ba Ssaabasajja kati nabo ne bagenda nga bakola ki nga bawaako abantu abaki so nti baaweebwa obwannannyini nabo ne bagenda nga bawa abantu abalala obuki obwannannyini. So kaakati ettaka eryo omuntu yenna asobola oligula mu kyapa kyova olaba ne mu region eno gye tulimu osobola osanga omuntu ng'alina ekyapa ky'ettaka nga kiriko private mayiro. Abantu bano be tusinga okusanga nga balina endooliito n'abasenze balina ab'ebibanja n'ennannyini ttaka. Nannyini ttaka oyo be babaami b'ogambye abayinza okuba nti yali mwami wa Kabaka n'amuwa ettaka. Weewaawo naye ate nabo baagenda maaso ne baguza abantu abalala ku ttaka lyabwe ne baguzaako abalala. Yennyabo. Kati abalala ne basenza ab'ebibanja. Kati abantu bonna buli muntu yenna alina ekyapa waddembe okutundako n'aguza omuntu mu kibanja nga tamuguzizza ttaka. Ettaka lye ly'ekyapa. Ekibanja kwe kuba nga tekuli ki? Nga ndagaano bulagaano tekuli kyapa. Tuvudde kulya mayiro. Kaakati tulinayo ekika ekirala kuba mu mayiro twogereddemu liizi. Kati awo liizi ne tubanga nti buli muntu yenna buli kika ekirala kisobola okubaako ne liizi. Kati tulinayo ekika ekirala kye tuyita freehold. Freehold nti ekika kino abantu abasinga oba nakyo bali eyo mu Western Uganda ebifo ng'ebyo nti bo bwe baba n'endagaano. Endagaano ya waddembe ogenda n'agikolamu ki? Ekyapa. Ye nannyini kibanja, ye nannyini ttaka. Yoyo wa freehold. Kati ate ne wabaawo omulala owa customary. Lya family. Ettaka eryo oba olyawo lya kika litera kusangibwa eyo mu bannaffe ab'engulu nti ekika kino nga tekinnateesa tekinnakkaanya ettaka lino teritundibwa nga banaakuwa ekyapa mulina okusooka ne mukkaanya n'ekika kiramba oba family ennamba kubanga ettaka lyabwe lirina kuba lya nsikirano lya kika kyabwe. Byebika by'ettaka bisatu. Byebika by'ettaka bina. Mayiro, tulina liizi, tulina customary ne freehold. Lwaki kyandibadde kirungi nga naagula n'ensooka mmanya? Lwaki kikwetaagisa okumanya? Kubanga oyinza okusanga omuntu n'akugamba nti nze nja kuwa ekyapa naye nga katugeze oguze mayiro naye nga mayiro oguze wa Ssaabasajja. Ddala waba wanaabaayo ekyapa abatakufeze. Obanga oguze ku private mayiro naye ng'oguze fuuti 25 kwa 35 tebasobola kukolera kyapa kubanga ezo units ziba ntono nnyo otandikirako okukola ki? Okukola ekyapa. So n'ogamba nti naye nguze mu bannange ab'engulu bano baba ba customary omuntu n'akwekufuufuutikako eyo n'akugamba nze nkuguzizza n'akulimbalimba mbuli ekintu kike naye ng'ate ekyapa kisoma customary kitegeeza walina okubaawo abantu abalala abamanya ng'ekifo kino tekinaba kutundibwa. So yensonga lwaki kikwetaagisa kubanga osobola okumala okuwaayo sente zo n'omaliriza ng'oguzeewo n'okifuuwa ng'okizza munda n'obonaabona. Manya ntya nti ettaka wano wengenda okugula liri bwe riti ne bwe riti. Kaakati bw'oba onaagula ettaka kikwetaagisa 1 okusooka okumanya okulaba ekifo kyo kyennyini. Nkirabye waliwo poloti etundibwa. Waliwo poloti nange sente nsondedde ebbanga nakyamuse njagala zejjako sente zifa. Bw'ona alinda ennyo ojja kubonaabona. Zijja kufa. So kyewetaaga okukola kusooka omaze okuliraba n'ekikwetaagisa gwe ng'omaze okukola physical search n'okolako ne search endala naddala ng'oli wa ttaka.
Physical search oba otegeeza ki? Physical search genda ku kifo nga bw'ogambye omaze okumanya nti ettaka gye liri naye twala obudde tuukawo oba oliawo nga n'omuntu agenda okuguza leero totambudde naye noonya ku banneighbour abaliraanye ekifo kino noonya ku bachairman oluusi abamu ennaku zino bachairman baffe nabo kale bazzeemu embeera etategeerekeka naye bwe weebuuza ku bantu nga 5 ku kyalo weewaawo osobola okufunamu ki ekituufu bw'ovaawo naddala ng'oli wattaka genda onoonye mu lands ate ennaku zino embeera baagigonjoolamu osobola n'okeberera ku mitimbagano n'okebera n'omanya gundi yaŋŋambye poloti gundi buloko gundi ettaka lisangibwa Bulemeezi bw'amala obikuwa genda mu lands okebere manya ettaka lyebanguza kuliko gyeriri ddyo bwe liba gyeriri alinguza yennyini lyo okuba ayinza okuba akuguza naye oba oliawo nga administrator ayinza n'okuba nnyini lyo naye nga yali yewolerako kyembadde ngenda okuddako nti either liriko caveat oba liriko mortgage yali singayo mu banka asobole okufuna ssente ekyo kiyinza obutakuziyiza kufuna naye walina okubaawo emitendera ani anaasasula ssente zino yensonga lwaki oluusi n'abantu tubagamba nti genda mu maaso ofune ku munnamateeka naddala ng'onoogula ettaka erizitowa kati awo ate muba mu biwanvuyizza munnamateeka naye ayagala ssente takolera bwereere ezitali ntono takolera bwereere kati ate amusobole bw'oba toomusobole ate ffe oluusi awo wetugiramu ffe nga Justice Centers Uganda kuba abantu tubawa obuyambi obw'amateeka ku bwereere mu bintu eby'enjawulo ne tugamba nti jangu ku Justice Centers tujja kukuyamba tukulage tukubuulire bw'oba onaakola bwoti ne bwoti bw'oba onaagula ettaka kola bwoti bw'eba saaki tusobola n'okuyambako ne tugikola bwe tusangako mortgage ne tukubuulira mortgage etegeeza ki bw'eba caveat ne tukubuulira etegeeza ki yaani yagissaako kyetaagisa ki oba oliawo ne tukuyambako n'okukola kye tuyita sales agreement oba endagaano kuba kati lwakuba kati eno ewaffe mu byalo abantu bakola endagaano nga si nnambulukufu bulungi bw'eba ekoze kyamaanyi eraga atunze n'aguze n'eraga ssente ze baguze n'ababaddewo bw'akola ekyamaanyi nnyo akulaga ettaka lino obwanvu bwalyo obunene bwalyo n'abalyetoolodde naye ate watyanga ettaka lino lyakyapa ate liriko ebintu bino bye twogedde liriko envumbo oba liriko ne mortgage naye bw'ogamba mortgage oba otegeeza eryatulaba mortgage eno eba nayo eba nga nvumbo naye envumbo eno eteekebwako omuntu yenna gwe weewozeeko ssente naddala nga banka oba ebitongole ebiwola ssente naye nga bimanyiddwa mu gavumenti bw'oba nga lyewateekayo nga bw'olisingayo mu banka oba eri ekitongole kino ekigaba ssente kyo kirisiba bwe kisiba ettaka lino kirisumulula omaze kukola ki kuba oba oliwaddeyo ng'omusingo nti bwe mmalayo mulisumulule bwe mba sinnamalayo musigale nga mukoze eki nga lisibiddwa so kaakati bwe nkusasula nzaaguze kaakati awo buŋŋamba nti tugenda kukkiriziganya ku ssente zompaako mu kifo ky'okuzinkwasa ogenda ziwaayo mu banka esumulule ekyapa kyo so kaakati bwe tuba tusengeka endagaano yaffe ebintu bino tubiteekamu ne tuga naye nga twalabyeko envumbo ate envumbo eno eraga nga omuntu eyagiteekako oba oliawo beneficiary ettaka lya kika ettaka libadde lya famire omukyala tewamutegeeza ng'onootunda kuba abantu ebiseera ebisinga okutunda ne process ya transfer oluusi etwala akabanga kati oluusi omukyala nga tebamwebuuzaako ng'ettaka libadde lya famire ate nga mu mateeka kimukakatako okuwaayo nti akkiriza kye tuyita consent singa oba onootunda yebimu ku biri ebikuyamba ng'ogenza okunoonyereza
ng'okoze physical search n'omanya ettaka lino lyengenda okugula lya famire. Oyinza n'okusanga nga kubaddeko ennyumba kwe babeera oba oliawo kwe balimira emmere gye balya nga famire. Ettaka lyonna bwe liba nga lya famire kikwetaagisa okusooka okufuna obuyinza obuba eri famire ate nga buli mu buwandiike nga si bwa mumu. Mulimu abaami abanyiiga yafunye omukyala omupya famire nkadde ng'agitundira mu kibanja babikola ng'asenguka. Era ffe abamu ku bantu abajja ewaffe baba bakyala omwami yabatundidde mu nnyumba yabatundidde emmere n'awasa n'agenda naye ate kati gwe yaguzeeyo oba oguze empewo kubanga bwenkugambye bali babaddeko bubeezi nga bwenkugambye kikukakatako okukola ffe kye tuyita due diligence nti kola buli kyetaagisa teekawo emitendera gyonna okumanya okulaba nga buli kyetaagisa kyonna okoze eki okikoze. Kaakati nze Glorious ndi mukyala wa Mr. X tuli bafumbo kitegeeza nti ekifo we tubeera wempangalira n'omwami wange we tukolera ebitubeezaawo oba namusanga nakyo oba nkiguze nange kasatu banga tuli baki nga tuli bafumbo ate ng'ekifo kino tukibeerako tukikolerako fembi kinkakatako okukkiriza oba okuwaayo olukusa ng'omwami wange anaatunda ekintu kye nga bwe nkyogedde nti ekintu kye oba oli awo n'ekintu ekirala nti oba oyinza okusanga waliwo abaami abagenda mu maaso n'akuteekako ku ndagaano n'akuteekako ku kyapa ne mubeerako babiri naye oyo mukyala oba najja mu lukujjukujju nabba sigini kyayo n'agenda ne bakola ki ne bakola transfer. So ordinarily omukyala ono ffe mu mateeka tumugamba waddembe okukyalenjinga okutunda kuno kuba kubaamu olukujjukujju abaguze empewo singa omwami nannyini kibanja akitunda nga naye mubaddemu mukyala we n'abaana abeera abaguze empewo kubanga aba teyakola kimala kunoonyereza kumala ku kintu kyagula. Omukyala ne bataba bafumbo mu mateeka kaakati ebyo byanjawulo bwe babanga si bafumbo mu mateeka taba nankizo ku kintu kino okujjako ng'omwami yamusukkulubya n'amuteeka ku ndagaano eno oba ekyapa kino naye singa omwami ono bwe buzibu bambi abantu abasinga bwe tuwangaala nabo bwe basinze okusanga nti abasinga si bafumbo bali mikwano gyabwe beekuumako ne bannaabwe bali mikwano gyabwe bawangaala n'emikwano gyabwe beekuumako mpola mpola. Toli mufumbo mu gundi toli mufumbo mu kanisa toli mufumbo mu bino ebya tradition toli mufumbo mu mateeka bana bagende ewa registrar toli mufumbo gwe tuyita ow'abasiraamu sekate yakuwoowa toli muwoowe toli wa hindu. So singa obanga tolina kika kya bufumbo kyonna kyogwamu togenda tuwoleza mbwate munaye taata yamulaba tebikola tuludde naye tulina n'abaana bataano oba abiri ne mba muwangadde emyaka aga chairman yabamanyi ku kyalo bambi be batera bataasa eyo bachairman bambi bakola omulimu munene mu nsonga zino n'abantu b'oku kyalo oluusi be batera okuvaayo ne bagamba naye omukyalo ono owangadde naye tosobola mukola bwoti kati olw'okuba oluusi abantu abamu babawo ekitiibwa ne bagenda mu maaso ne bakola ekituufu kuba nti mu buntu tekyandibadde kituufu naye ate mu mateeka tekiriyo etteeka terigenda ku decidinga bwe lityo etteeka lyo ligenda ku following etteeka kyerikola ki kyerirambika. Mu bufunze omwami singa atunda ekibanja kye mulimu mukyala we bafumbo mu mateeka naye nga tawaddeyo lukusa tamuwadde lukusa lutunda aguze abaguze empewo kati mu mbeera yabakola ati mu mbeera eyo nga bwe nagambye waddembe okwefunira munnamateeka omukyalo ono naddukira mu kkooti bw'aba teyeesobola bulungi waddembe okuddukira gye tuli Justice Centers Uganda ne tugoberera ensonga eno ne tugituuka weekoma ne tusobola okumuyamba okununula ki ekifo kye ne tulaba ng'omwami ate akomyawo kuba ataaguze tasobola viiramu awo ye
naye okubeera eyamuguza kiba kimukakatako omuddiza ki akasente ke okuddiza eyaguza empewo. Yes. Oba waba ayina ewalala nazikozesezza munaye aba ajja zireeta aba ayina ozisasula aba ayina ozisesema. Kugimu ku mitendera twakwogera ku mutendera gumu naye ndaba emirala tugizingidde mukwogera. Waliwo wabaddewo knowledge of land tenure systems in Uganda gye twannyonnyodde ebika by'ettaka bye tulina mu Uganda. Physical check of the land kugendayo n'onoonyereza nga munnyonnyodde. Hiring legal representation nakyo tukyogeddeko. Search at land registry. Survey baba bategeeza ki? Kakati survey eno kwe kupunta. Kwe kupunta nti ofuna omusaveya n'apunta ettaka lino n'akakasa ddala nti ebipimo bye bakuguza bipimo ebiri ku ttaka. Byonna mbikola sinabagula. Weewaawo. Nga tonnaba bintu nga biwanvu. Kubanga nga bwe twagambye nti ettaka lyo lyaki? Si bivaavava. Si bivaavava. Nti bya bbeeyi kya muwendo. Omuntu banaye ninayo akataka kange eri mba mulaba banaye nga akozeemu. So kaakati ensonga lwaki kikwetaagisa oteekemu essira. Kubanga ate bw'onoosanga nga bigenze bubi ogenda kumala emyaka mu kkooti mu ndooliito. So nga ate wandibadde okola kitono nnyo singa wakola ebyali byetaagisa. Wano omusaveya aba akola ki? Nga bwe tugambye omusaveya apunta ettaka lino n'akakasa nti ebipimo bye bakuguza byebyo ebiri ku kifo. Oba oliawo nannyini kifo bw'aba yakipunta dda n'akakasa ejjinja baaliteeka wawe lirina okubeera oba baalisembeza. Kuba oluusi tutuukayo ogenda okugula ekifo ejjinja ndirabye n'agamba liiryo nga mazima ejjinja weeriri naye ng'ate baasembeza ekifo bakuguza kikyamu ezandibadde fuuti 10 ku 10 ogula 75. Wagula opapa tewayita mitendera. Ebiseera ebisinga waliwo ettaka eribeera awantu nga litunda. Ojja kudda mu kwetooloola simanyi kati ndeeta musaveya. Abatunda bapapya agenda kugamba nze bono wolaba bangi abagulawo bangi ate nno nkuyamba buyambi. Lino ettaka kwezo sente oyinza ddijjawo. Okitegeera ekkubo bali mulikola tolaba mwolirekerawo wano. Katuwumulemu katono tugenda kuba tukomawo tukyatunulira emitendera mwolina okuyita emituufu ng'onaagula ettaka okusobola okwewala endooliito oluvannyuma lw'okugula oba n'okugula empewo. Nkyali Munnasingo Mary Namirimo tovaawo. Kuwummulamu ekitundu kyakubiri ssaawa yakubiri program The Springboard. Nkyali Munnasingo Mary Namirimo. Tuli ne Council n'atulinda Glorious okuva mu Justice Centers Uganda. Tukyatunulira emitendera egiyitwamu bw'oba onaagula ettaka lyonna wano mu Uganda libe ettaka oba ekibanja. Era nga wetugendedde mu kuwummulamu nga bingi tubyogedde emitendera okusookera ddala kusooka okumanya ebika by'ettaka ebiri mu Uganda abinnyonnyodde bulungi era n'emitendera emirala nga bwagimenye tuukako ku ttaka onoonyereze weebuuze ku baliraanwa okusobola okwewala okutomera ettaka eririko endooliito n'ebirala ebigwa mu kkoweryo. Kanso tukomyewo twagala okumanya wano ku mutendera oguddako survey omusaveya obadde omwogedde ajje apunte omanye ebipimo ebituufu eby'ettaka by'ogenda okugula. Negotiation of prices kakati kulamuziganya yenyabo nti bw'omala olambudde ekifo otegedde baani abakuguza era ttaka kiryogula omaze okutegeera ebipimo bye baŋŋamba byebyo buli kimu olabanga ddala kiringa bwe wakisuubira oba kiringa bwe babadde bakulambulidde. So bw'osanga nga buli kimu kitereevu oba bw'omala okutereeza oyinza osanga nga bwabaddewo ebirumira ebitateredde ne mubitereeza. Bwe mumala obitereeza kikwetaagisa ne mutuula ne mukkaanya kubanga mu Uganda tugamba nti eri free market economy naye nti oluusi kiba kirungi ne muteeseera nnyo oluusi ne tumanya mu kifo kino ettaka lino lirenjingira mu ssente mmeka. Ekyo nkimanya ntya? Ekyo okukimanya oluusi abantu kiyinza obeetaagisa okuleeta valiwa n'avaliwinga ettaka lino
bano aba government kuba betusinga okukozesa government value ajja ku kifo n'apima nti okusinziira ekifo kino n'ekifo gye kiri yonsonga lwaki owulira nti wano baakozeewo ekkubo kati walinnye nti ebbeeyi erinnya olw'okuba bakoze eki bakoze ekkubo lwakuba olumu abantu oluusi bambi bakisussaamu so gavumenti valiwa n'abasigira ekifaananyi ekituufu mujjawagenda mulandize ogenda ne bwogenda ku district headquarters basobola okutegeeza wa valiwa wosobola okukola ki okumujja naye oluusi ku magombolola n'abalirira ettaka n'avaayo n'emiwendo egyandibadde emituufu awatali kunyigirizibwa kati nemukaanya okusinziira mu miwendo egyo so lwakuba abantu oluusi tebatera kifaako nnyo ekyo abantu batusinziira nti abala nti gundi wano yagulawo mmeka yagulawo ddi ne babalira mu lwengeraageranya bwe bageraageranya awo ne beeramuza bwe likulema n'olireka bwe mulamuza ne mutuuka ku nzikiriziganya awo ne mulyoka muteeka mu nkola bye mukkiriziganyizza gavumenti valiwa yeesabisiza za bwereere gavumenti valiwa tumusasula kati lwakuba musobola okukkiriza okukkaanya ku mwembi ani akola ki ani amusasula lwakuba atera kubeera muguzi kuba gwe omwetaaga okwetaaga ebbeeyi valiwa byeyongeramu akasente drafting sales agreement kuba kukola ndagaano erinamu obukodyo bwonna kaakati endagaano eno erina okubeerera yandibadde n'obukodyo ddala nti tutegeera ddi lwe tuguze ekifo kino baddi lwe tukkaanyiza okugula endagaano eno lwekoleddwa n'abagikoze ani atunda ani agula ekifo bwe kiba kya mwami na mukyala omukyala kwali oba bwe kiba ky'abantu abasukka mu babiri oba abasukka mu omu bonna nga bannannyini kwe bali ku ndagaano nti bonna batunda bwe kiba nga kya famire ddala eyabadde alina okukifuna kuba tulina amataka nga ag'ensikirano nti taata yafa bw'afa n'aleka abaana oba ne maama kati bali mu kutunda ddala balina obuyinza alina obuyinza yanguzizza nti kati ng'ateekako ki nze gundi ntunze omugabo gwange oba ntunze ekifo kyange then kisangibwa luddawa kyenkana ki ttaka kibanja byonna mu ndagaano bwe liba lya kibanja tubuulire bwe liba lya kyapa tubuulire buloko ki puloti kirisangibwawa malo tubuulira gye lisangibwa muli baddembe mukkiriziganyiza ku miwendo ki muli baakusasulirawo zonna ziweddeyo oba musasulira mu bitundutundu bwe ziba za bitundutundu tulambike ebitundu bino bbanga ki mwe tukola ki mwe tubisasulira twayogeddeko nti tuyinza okusanga ng'ekifo kino kiriko caveat oba giyita envumbo oba lisibiddwa nekye twandiise mortgage oli yali yewolerako songa ki ezitera okuteekesaako envumbo zino abantu batera oziteekako naddala nga bwe twagambye ku spousal caveat nti envumbo eno ya mukyala oba ya mwami afunyeemu okwekengera nti omwami ono yalitunda ekifo kino nga sitegedde oba omukyala ono yalitunda ekifo kino nga sitegedde ng'alisiba ng'ateekako envumbo oba waliwo ba beneficiaries ettaka libadde lya taata waffe avudde mu bulamu bw'ensi omusika oba gwe twandiise administrator kuba omusika ffe tetumulaba nnyo eno mu mateeka tetumanyi na kimuleeta na kukyapa okujjako nga administrator at the same time oba executor singa wabaddewo ekiraamu so singa abadde ateekesa mu nkola ekiraamu oba nga baamuwa letters of administration nga yali muku ebiseera bino abantu bano bwe basooka okuweebwa obuyinza okujja ku kyapa
nti ali mu kuteekesa mu nkola mugenzi bye yali ayagala. Kati bw'aba ali ku kyapa abantu abano olumu bakozesa olukujjukujju olw'okuba olwedda ali ku kyapa n'agenda mu maaso n'atunda. Kaakati family eno abalala ba beneficiary oba abandi badde bafuna mu kintu kino ne bajja ne bateekako envumbo ne tuyita beneficiary caveat nti abantu bano balina okufuna mu kintu kino naye balaba waliwo amakoona agali mu kugenda mu maaso bafunye okwekengera. Kati bwe beekengera amateeka gabawo obuyinza okugenda mu maaso bateekeko envumbo kuki ku ttaka lino. So bwe mumala bwe mutuula ne mukkaanya n'abantu bano ng'onoogula n'ogamba tukkiriziganyiza ne famire nti envumbo eno ebaddeko bweti ne bweti egenda kugibwako ng'era obirambika mu ndagaano. Kanso katono nnyo atulaba ku screen y'okwolaba kati kuliko enamba z'amasimu producer zitaddeko ogenda kuyitako obuuza ekibuuzo kyo ku nsonga eno yennyini mitendera gitunuulirwa bw'oba onoogula ettaka si kumala gagula oba olinawo otategedde oba olina embeera yonna gy'ototegera gye wandyetaaze okwebuuza ku munnamateeka ono osobola okuba essimu ne tuba nga tufuna ekibuuzo kyo oba ekirowoozo kyo. Envumbo otunnyonnyodde za mirundi ebiri ayinza okuba spouse aba ayinza okubeera ba beneficiary then naani ne financial institutions weebale nnyo nti financial institution eno yakuwola bwekuwola ssente ewulidde nti oyagala kutunda kifo naye ate oluusi lwakuba zo oluusi nti ekyapa kino be babeera nakyo naye baddembe nabo okugenda ne bateekako envumbo okusobola okukunotifayinga nti singa onajja ng'omuntu ono obanoonyeeku musobole okugonjoola ensonga eno era bwe mumala ogigonjoola n'oteekamu n'olambika mu ndagaano yaffe muno anti nga bwe twagambye wali nti ssente zino babadde bambanja $5,000,000 omwami ono era nga kuliko mortgage ku ttaka lye naye ate tukkiriziganyiza nti ngenda mmuwaako bwe ziti ku ssente ze tubadde tukkaanyiza zino bwe ziti ezenkana guno omuwendo nziwe banka ebadde emubanja byonna ng'olambika mu ndagaano ngenda zibawa mu bbanga litya waliwo balooya ani agenda obasasula mu ndagaano nti sayidi yatunda ajja kwesasulira bannamateeka be sayidi yagula ajja kwesasulira baki bannamateeka be nti charges za transfer ani agenda ozikwatamu nti atunda oba agula. Katumala okufuna ali ku ssimu ali ku KTV. Hello nyabo mwebale kutuwuliriza kale ssebo nawe bali kubeerako obunya kizibu nati nsinzidde wano kira essebo kakati mwami ekigezo kyange kyembuuza mbadde mpuliriza pulogulaamu ndabe nga kanso alina engeri gy'atulaga nti omukyala bw'aba tasayininze ku ttaka ng'ate bafumbo bampeta n'omwami yabafumbo mu mateeka yati bafumbo mu mateeka nti omwami ebyo byatunze zibampewo ewaka ewaffe tulina eka 57 naye mubyeyi waffe yatandika okutunda ng'ayita ebbali n'aguzaako naye ye maama ng'agamba sibiriimu kusayininga era talina bwe yasayininga kakati kyogamba ettaka tusobola okuliza ate n'ekirala ewiiki ezo bantu baginanga batemako abaliraanye ettaka eryo batemako bwe bazeeri nga muzeeyi ye ate okukaanya abantu abo ng'agamba bajja muloga kati n'afuna okutya kyeŋŋamba ettaka eryo tusobola okuliza kimbuuzaamu ekirala Justice Center Uganda musangibwawa era omuntu abafunira ku namba z'essimu ziriwa neyanza lya muzeeyi ttaka kirya kyapa lya famire liri mu kikaaki avuddeko ate nekirala kyesimubuuziza oba mukadde mufumbo ne muzeeyi mu mateeka kubanga ekyo wakitaddeko nnyesira naye ekya we musangibwa ojja kuba obaddamu nsooka omwana okula kakati
nga bwe twagambye nti abantu bonna bwe baba nga bafumbo b'amateeka nga bwe twabamenye. Obufumbo buli mu mateeka sooka obalambululire. Twagambye nti omuntu omufumbo ye mufumbo ng'ekkanisa yabagatta. Oyo omu. Owookubiri nga baagattibwa ewa registrar oba DC oba kaawo. Ne batugamba nti waliyo ne bannaffe Abayisiraamu nga baabawuwa mu mateeka. Imaamu Seeka baabawuwa wawaayo amahare. Ne tugamba nti waliyo n'obwafu obw'obuwangwa. Baakutuma ebintu omutwalo gwa taata n'oguleeta. Ne mugenda mu maaso ne mwewa ate lwakuba nti ekyenkomeredde mu bufumbo buno bwonna tulina obuwandiika. Lindamu kanso katumale okukwata omulala aliko. Waliwo producer ali ku ssimu. Hello? Maliriza okwanukula oyo akaddeko kagenze. Kaakati nti omuntu ono singa amaliriza n'amanya nti agwa mu bika bino ebina. Aba mufumbo mu mateeka. Omwami we singa atunda nga yetawaddeeyo lukusa. Nga tawaddeeyo lukusa. Ng'ate atunda njagala tuddemu tukitunulire nti si kutunda bintu bye byonna. Naye we mukolera. Omuntu yenna waddembe okuba n'ebintu bye by'otalinaako bwannannyini ng'omukyala oba ng'omwami. Naye ebintu mwe muwangaalira ng'amaka mwe mubeera ffe gye tuyita matrimonial property. Ng'ekibanja kwe mulima emmere. N'eddala family property kwe mulima emmere. Eyinza okuba na bizinesi naye nga bizinesi eno mwe muva fiizi z'abaana. Mwe muva emmere gye muli ewaka. Kikukakatako gwe okumanyaako ng'omukyala oba ng'omwami nga munna anaatunda. So singa munna agenda mu maaso n'atunda oli waddembe okwekubira enduulu. Era abeera aguze abaaguze empewo. Tulina bye tutwogeddeeko naye akadde kaweddeyo omubadde payment of required rates ekyokusasulagana ndowooza kyangu. Musasulagana naye waliwo ne ssente ezaagalwa lands nti tulina okusasula stamp duty oba oliawo stamp duty essaawa zino wa 3% okusinziira ku ssente z'oba oguze. Kanso gabe namba y'essimu akadde katuweddeko nnyonnyola Justice Centers Uganda nga bwe nayogedde tugaba buyambi bw'amateeka obw'obwereere tugenda mu kkooti tugaba amagezi tukola nga kye tukoze wano olwaleero ku bwereere. Tulina amatabi 18 okwetooloola eggwanga lyaffe Uganda naye w'oba oli Kampala tusange e Mengo. We tusangibwa ku kkooti ey'Emmengo oluguudo lwe bayita Kabaka Njagala. Bw'oba oyagala ebisingawo osobola otukubirako ku namba yaffe 0800 00 2 jidde mugumu 0800 00 2 eye namba ya Justice Centers Uganda amatabi gonna Emmengo. Kati bw'otukubirako ffe tuba tusobola okukuluŋŋamya ku ttabi ki eryandikwanguyidde okugenda. Kaweddeyo akadde siibula. Tweyanziza nnyo abalabi ba Kingdom TV n'abateesiteesi. Tweyanziza nnyo olw'omukisa ogutuweereddwa nga Justice Centers Uganda. Mukama abatuweera omukisa era abatwagalira. Weewaawo tukweyanziza tweyanzeege. Program the Springboard olunaku olwaleero bwete bwetambudde. Weebale gwe twatandise nayo okuviira ddala eri ku ssaawa emu paka kati ng'okyalaba ate ababadde beetegese okuba amasimu otusonyiwa akadde kabeera katono. Kirungi nti tugabanye ennamba y'essimu bw'oba olina okwemulugunya kwonna oba okwebuuza ku nsonga yonna ey'amateeka ne bwe litaba ttaka osobola okuyitako n'ofuna okuyambibwa. Munnasingo Mary Namirimo, Ssebugenyi Joseph producer ate nga Alan Semuju yabadde ku kamera. Joseph nkulamusizza gw'obadde otuteekayo hazi kitunzi bwe twatandise musibe bulungi mweraba.